Kakati omuwala golaba mu katambi oyo maama we yamufumbiza omusajja. Maama we yamulabira omusajja n'amugamba mwana wange nina omusajja gwe nafunye ayagala kukuwasa naye omusajja mugagga. Maama n'afumbiza omwana ono. Tewali nnyo kusika muguwa omwana ono kuba nti agaana kufumbirwa musajja oli. Omwana yakkiriza afumbirwa omusajja oyo omuwala golaba mu katambi. Wabula maama ky'ataamanya n'ono omwana bonna kye baataamanya nti omusajja gwe bafumbizizza omwana waabwe omusajja asinza amasitaani era omwana ono agenda kumuwayo nga saddaaka. Tamututte nga mukazi we, wabula amututte nga saddaaka nga munnange omwana ono agenda mu bufumbo. Omuwala ono bw'atuuka mu bufumbo ekyasooka omujja enviiri ku mutwe, omusajja gwe yali agenze okubeera naye mu maka nga bbaawe we baatuuka ewaka omusajja n'atandika okumusosola. Omuwala ng'asula mu kisenge kirala nga n'omusajja asula mu kisenge kirala. Omusajja ono bwe yayagalanga okwegatta n'omuwala ono mu nsonga z'omukwano yakozesanga ngalo era teyamwebakako n'omulundi n'ogumu. Ebintu omusajja olino bye yali asinza byamugamba alina okubifunirangayo saddaaka naye takkirizibwa kwegatta n'oyo omuwala gw'aba aleese. Abantu be yeegattanga nabo oyo omusajja mu nsonga z'omukwano yakozesanga baana be be yeezaalira era omuwala ono yasangawo abaana ewaka naye nga n'abaana balinga bazero tebategeera. Era waliwo yamubbirako n'amugamba abo abaana bonna boolaba baana b'oyo omusajja naye bonna abazadde mu baana be be yeezaalira. Kugamba ono omusajja yaddiranga abaana be be yeezaalira n'abeebakako n'abazaalamu abaana naye nga bano abakazi baleese okuva ebweru nga bakyala be babaleetanga saddaaka. Omuwala ono yakubira maama essimu n'amugamba maama nze wano sigenda kuwasobola. Ekisooka omusajja simutegeera, omusajja yanzira, omusajja akola bw'ati ne bw'ati bw'akozesa ngalo. Olunaku lwe yatoloka lwe lunaku lwe bali bagenda okumusaddaaka. Baamugoba emisinde okubula okumufiirako bufiizi nga balaba saddaaka yaabwe edduka egenda. Kati njagala nkuwa omuwala ono alukuviire ku ntono okuva gye byatandikira ne we yasimattukira okusaddaakibwa bbaawe gwe baali bamufumbizza. Vidiyo yiyo nkusaba ogimpereka like etambule etuuke ku buli muntu. Mwe baana mwe mbanyumiza ki? Mumanyi nti nze maama wange yanfumbizaako naye ng'omusajja gwe banfumbizaako mwana gwe nga ayagala kunsaddaaka. Naye ng'ate kyewuunyisa maama wange takkiriza ng'alowooza neekoza. Ne mwe baana mwe temulina kye mwalabye. Kandubaviire ku ntono. Kati baana mmwe mbadde ekyabanyumiza ng'omusajja ng'ampasa bulungi nnyo ntuuka eyo omusajja ng'amala wiiki nnamba nga tankwatako nga tansaba nako yadde nti kyuka eno tukole kino. Eyali wiiki ng'eyokubiri omusajja ng'akozesa ngalo. Baana mmwe nalaba ennaku kasita byaddaka mbinyumya takyalina kyasobola nakunkola oyo omusajja namuwona. Munnaye nga ntuuka eyo tuweza wiiki eyokubiri ng'omusajja atandika kunkozesa ngalo aŋŋamba otoyingirawo nga waliwo obusengesenge bw'atayagala nnyingire obwali obwa busatu naye nga mukwano buli nga babukuuma bukuumi nga n'okubuyitako obuyitibwe nti omusajja alabanga agenda obuyingiramu. Tugenda mu wiiki ey'okusatu nkwata essimu nebba nkwata essimu y'oyo omusajja. Jjukira nze bantwala nga sina ssimu. Nkwata essimu y'oyo omusajja nebba nteekamu ennamba ya maama wange nali ngimanyi mu mutwe nga nkubira maama wange nga mmugamba maama gye mwasindise tebitegeerekeka nga munyonyola awo ng'omuzadde ng'agamba ngenda kwogerako ne taata wo tugambe omusajja akukomyewo biki waliwo awo akawala ke nasanga weewaka naye nga nako kalinga kamawube. Kyanyumizanga ne kiŋŋamba oyo omusajja ayina abaana 8 naye yabeezaaliddemu. Naye gwe omanyi kitegeeza omusajja okuzaala mu baana be mbwe yagezaako okugaana accident yamukubirawo n'afiirawo. Mutima gwange mbaga ngamba mbabuulire nze wano wafiira muloge nga ngamba webukerera ku makya nina okudduka oba nziruse ntya nina okudduka wano nkole ki
inve bana empewo nyingi munansonyiwa ngangama nina okudduka wano nveewo oba ntuuka nti ewaka naye nga ne gyendi bana mwenga simanyiiyo bali abantu bakukiriza fe mu lulimi lwaffe tukiyita kukiriza naye bali abantu bakukwata ne bakutwala nga negye bakutwala tomanyi basobola okuba nga bakujje masindi ne bakutwala ngeri okusoga nga tomanyiiyo oli mwana muto tutambulangako bannaayo ate siibariisa eyo olunaku lwe nali njagala okutoloka lwe nali njagala okutoloka omusajja lwe yali agenda okunsaddaaka nga ssaawa ziwera 10 ez'ekiro mba neebase nze baanamwe seebakanga nga sigenda okuwulira abantu nga baze oli omusajja yali asulabika mu kisenge kye nga nange nsula nzekka ebyo nga nabinyonyola bazadde bange naye nga tebabitegeera baanamwe kuwera ssaawa 10 ez'ekiro ng'abasajja bazze musajja ng'asituuka ggulawo mpulira bayimba ebiyimba sibitegeera ne ŋŋamba kati wano kufana kuwona kati omanye obuyumba bweri bo bazimba busiisira ng'awolaba obusiisira bwe tebutuuka waggulu baanamwe ekiro ekyo nalwana ntoloke wakati nakuwona we nadduka bampulira baagoba nze we nalabira ddala nga ntuuse okufa nensooka omutima gwaŋŋamba sooka oyimirire weekweke ogwe wansi weekweke mumanyi okudduka nga waggulu oli bwereere mumanyi kyekitegeeza nasula mu kibira nze neesula ng'empewo enfuuwa bwe bangoba ne balaba nga tebankwata ne badda ne bayitawo ne bagenda nga boogera nemwe ssaawa meka ssaawa 10 ogw'ekiro baanamwe we bwakeera ku makya saabulinda nabukere bungi kuba nawulira nkoko zikukulimu bazali saa 11 bameka ng'ebyewalula nabyo bintiisa banayenze naye mmwe temulina kye mwalabye nze kambabuulire kituufu mulabye ennaku naye ate nze ndabye ennaku ge mazima kaakati kye nakola nga ntambula nsituuka ku makya nadduka ntuuka ku musajja yali alunda nte ng'alunda nte ku makya mugamba bannange sooka ontaasi naye nno yantya kuba waggulu nali sambadde nga ndi mu kaleega kuka nga wansi ndi mu gusikati nagwo tegutegeerekeka gumpi sigusike nti oba gunaabikka eno waggulu yonna wengusika nga ndabira ddala amabina agagenda yita bweru omusajja oyo omulaalo yannyamba nantwala bulungi nnyo ewuwe waaliyo mukyala we ne munyumiza byonna ebintuuseeko naŋŋamba ho eno nga tebamala gewasaawasa bwe batyo nga tebamala geefumbiza lwaki weefumbiza ne mugamba munnaye bankima waka naŋŋamba ekiki nanyumiza ate naye nanyumiza bulabula lelele nanga kino ekyalo kizibu nnyo biki munange kyantasa nayina enamba ya mama nengisoma omukazi n'abakubira ne bamugamba tuyamba otulagirire tumukimaawo wennyini ziwera ssaawa 10 ez'olweggulo wanteri waali wala nga bajja nga bankimawo nga bantwala mpaka waka taata wange asooka agenda ku poliisi ng'agulawo omusango ng'agulako oyo omusajja nejjukira ne bw'ogulawo omusango okusinga kubanga baakusasula ye omusajja yabagamba nnabasasula ate kati kiki omusajja yeekaliza ddala n'agamba nnimba era nze ndi mwana muto simanya ndowooza ebyobufumbo byentidde simanya biki omusajja naye neekalirizaako ddala nemba nnyonnyola ne mbagamba mama nze nasuzena mu kibira nemba nnyonnyola ng'omuzadde yamala ng'abazadde baamala ne bakitegeera kati n'olwo oyo omusajja yali ayagala nakusibisa bazadde bange nti lwaki babateekako omusajja yalina ssente naye nga newoolaawe basula nga kyewuunyisa munnaye nga babasalira bbanga basasule bintu naye omusajja omulowooza yanvaako omusajja yasigala nga asindika abantu nga bagala kunsita nga bagala kuntemula mpaka we natuka ne ngamba kanve ku kyalo naye oli omusajja yalyanga bawalabe mbu ne muwala we eyagaana
motoka yamukubirawo bawala be nga yabalya nga yabeezaaliramu muwoza mulabye ebintu temulina kye mwalabye baddiya kati mugenda kumbuza era atamanyi wammwe yamanyayo otya shakira olimba shaba eri mu lyamazzi kati bakutwala nga n'engoye z'olimu tozeetegekedde mwakira ebiimwe kakati tewali kintu kisinga kuba kibi mu nsi ya Katonda eno nga muntu kukufunira musajja omuwala yenna tewali kintu kisinga kuba kibi nga muntu kukuwasisa nkiyite kukuwasisa kufumbiza ng'oli mwana wa buwala ne baleeta omusajja nti gundi mugagga ayagala kukuwasa naawe n'okkiriza abantu abasinga baba n'ebigendererwa byabwe ate naddala ng'omusajja oyo alina ssente naddala ng'omusajja oyo omulaba nti ali abantu abo baba n'ebigendererwa byabwe bikusike kizibu nnyo omuntu okujja ng'ayagala ng'anoonya mukazi bw'atyo nga talina kigendererwa either kibi oba nga talina bintu byakwese mabbali ensonga ye beemunoonyesesa omuwala ng'ono omuto aba n'ebigendererwa bye ng'omuntu golooza abakazi babakwana baba bamulemereddwa kubanga jjukira abamusajja mugagga aba n'emmotoka ye golooza ayinza okulemererwa okukwana omukazi eyo mu kkubo gy'atambulira kiba kizibu ne lwaki banoonya baneeno abawala abato n'agenda n'alimba ate nga ewaabwe baba tebalinaamu kasente n'alimbalimba bazadde b'oyo omwana bamuwe omwana waabwe abaana bangi bagenze mu bufumbo bwe buti nga bazadde babwe be babubalabidde ne balabirayo ebizibu nga tobala imagine n'otuuka mu bufumbo omusajja n'akuzira nga teyeegatta naawe naye nga kukozesa ngalo kyokka nga n'ennyumba eno omuwala gy'alimu ye n'omusajja baayawula ebisenge mugole naye n'oyawula ekisenge n'ebbaawo omusajja asuula eri gwe osula eno omusajja n'amuteekako n'amateeka n'amugamba nti ekisenge bwe kiti ne bwe kiti tokkirizibwa kukiyingira byonna byonna n'obigumira kumbe eddiiru yakukuwaayo nga saddaaka y'omusajja sente zimweyongere abantu balina ebintu mu mayumba gaabwe eyo mulaba bagagga kujooga Kampala kuvuga mabenzi naye nga balina ebyama n'agamba mu mayumba gaabwe eyo imagine omusajja okudda ku baana be yeezaalira natandika okubazaalamu abaana n'ozaala abaana ate abaana bo nabo n'obazaalamu abaana oyo baaba eyo liba ssodde lennyini gwe bayita omusajja essodde so ebintu bino gyebiri era ebintu bino bituukawo gyebiri era bituukawo oyinza okubiwulira n'olowooza nti omwana ono akulimba naye my friend ebintu bino gyebiri ebintu bino era nakati wenjogerera kati waliwo ababiyitamu gwe bootamanyi CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera mbaagala nnyo mwenna mbeere bulungi mweraba